Ja era batuna batumaliza program nja kusabira sebiri omukisa gwono gwa His Eminence mukama wangu ndi mukifananyi ki wano sewa goba katonda ne gobukojja kubimikisa yonna obufunyibo omwana batugamba wali bafe Buganda nti bukojja kati bwingolo omukono gwange ne nkuteekako ne nga kibe mukama omwana wange mukole ekyamagero aja kikola kuba esala yange yamuyiika kituufu nsabula museko obuliza ba Impact FM radio Rwasa Mayinja neyanza kojja era ensonga gyeyogedde entuufu n'ebitabo bitukuvu bikirambika bulungi ekifo ky'omuzadde omukazi kyalimu ku sayidi y'omwana kale nno neyanzeege njagala kutwala omukisa guno okulamusa ku bannange banamasaka bonna bannanyendo mukungwe abekyali kyali omanyiyo kyali kyalugo na Uganda yonna okutwaliza amate n'ensi yonna kojja okimanyi nti oli ku mutimbagano bwekiri abali media update batugoberera bali mitala mwe sebo so mbalamusaako bannange ate nembeebaza gye mutuusaako engalo meteorological department yatugambye nti enkuba egenda kutandika okutonnya kama October ate tulabyeyo ku biro ebitonotono naye abantu beteeketeeke kulaba nti tetumalira kiseera kyonna 24 hours mbyabufuzi naye ate tudukeko ne mu nnimiro tuteekeyo ak'okulya ate n'ebyo binatuviramu akasente ng'emmwanyi yaffe wano bw'ogimanyi mukulike yembola eggulo twavuddeyo kyabadde kiyitirivu simanyi mukama wange sawa mmeka ze yatuuse kubanga olukiiko olwo tetwalangiriddwa oba activity eyo teyalangiriddwa era abantu twadde tumanyi nti tebagimanyiiko naye omukulu nga tukomawo bana ekyafuuse kizibu nnyo abantu tebamukkiriza kubayitako buli kabuga mwe twadde tutuuka ebipande sebo baagala aveyo n'emmotoka amale okubabongako kale no simanyi sawa mekazi yatuuse naye nga twavuddeyo ofiisi nayo ne tugikulawo kakati ezo ofiisi ndowooza buli kitundu kati tulinamu office okujjako eri regional okujjako ndoza Northern Uganda kakati Northern Uganda nayo tujja ate tuyinza okubanga twatandika nadde okukola kubanga wakirabye nti neno yennyini twabatuuseeko nga tebategedde nti tukoze eki tutuuse mu kitundu waliwo omwami omu yali ayogera mukukuba basajja abasusuzi b'ensonga saagala nnyo kumwatuukiriza wano linnya naye musajja muyivu nnyo ate musunsuzi wa nsonga n'agamba nti omusajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimu kyasinze okukozesa okuteeka Mzee Museveni ne gavumenti ye ku bunkenke omuwandiisi nga bw'agamba si muwandiisi munnabyabufuzi omutunuulizi w'ensonga ate oyinza okuba nga omumanyi n'agamba nti kyekyobutabeera predictable obutabeera predictable mu Luganda kitegeeza nti oli akubalira wano ng'ate oli wali ekyokulabira kati nze bangi abayinza abadde balowooza nti osanga ndi Kampala naye ate ndi wano Masaka kakati Kyagulanyi Ssentamu ekyobutabeera predictable kyekimu ku bintu ebimukuumidde ku level kwali ku mutindo kwali waggulu titakola bintu bya bulijjo gwoba omusuubira agenda kukola kino ate omusanga akoze kino era ne mu bintu bye byateekateeka bwe kityo bwe kiri era kyekimu ndowooza ekyaleetera bano bannabyabufuzi abeeyita ab'amaanyi abeeyita abaluddewo okwesanga nti omusajja baali mukwatagana naye olw'ensonga nti ye taddaawo nti ndipendinga ku ono okola byenkola bw'oba olowooza nti oyagala buli kiseera consulting nedda alina agenda ate naawe olina okugoberera agenda gy'ateeka ku meeza toyanza nnyo omukulu olubowa Sabina gyaviira muna NUP Sabina kumakya nankubira kugamba mukama yine bwakola li pressment olobatagiza ate ono ajje bwe bityo awo nenkufuna naawe kujja nsaasira abakulu bano mbadde nerabidde babuuzaako baganda bange bano
Dikiri kya mukwano Diki ono mukwano gwange nnyo naye naye abadde ennaku zina nsudde ndowooza simanyi engeri gyalabye omukka omweru guno alabika kisanyusa okulaba ampuliriza Lwasa Mayinja Kooli nga bwe nakwanjulidde puroguramu yaffe tugenda kutunuulira waliwo muganda we gwe twasomanga naye kakati muganda we oyo yakaleetanga ne tukavugamu bajaji obwo utabeeranga waitenga mumanyiza abala bwani kale sekolo siri mwerabira naye oyogeddeko ku kigambo kya aposo okuzimba ekisaawe n'ebirala ffe tukkiriza nga y'omu ku basajja abalina ebintu bye bataddewo ebirabibwako ate nga bw'aba ali mu kintu kyakugamba nti kutambuza kigambo kya Katonda era akitambuza ate talumba muntu yenna. Tulina abasajja wano abannaddiini abatusobedde bapasita abamu tubogera kumpe genda kubogera naye obategedde oyinza okulowooza nti script eyiye erimu Bobi Wine gyalina okusomesa abantu yogera ku nyambala waliwo yabadde ayogera namuwulidde oyo mukwewandiisa mukyala Babi nga bwe yabadde abanyirira gavumenti gye beevuma tebagenyiririddemu gavumenti mubawasiriza abakazi simanyi biki bannange namuwulidde okugjako omuntu nga mu Uganda wazze eggulo naye abo abasajja nga bakyali mu by'okuyimba Bobi Wine Chameleone Bebe Cool Baragadi ekintu kye babeeranga mu competition naye nga n'abakyala bennyini babakolako babeera mu competition kati olaba nti kakati ono Babi Itungo nti ono Daniela muzungu wa oyo wa Bebe Cool Zwena nenga babeera mu competition abakyala baabwe nga bw'obatunulira olaba banyirira tibatandise eggulo omuzungu kakati omuntu bw'ayogeranga erabye Babi semba simutegeera kakati ebyokuwasa mubawasiriza mweno gavumenti bandiwasiriza gavumenti Museveni agenda okujja nga Bobi Wine alina emyaka 3 kakati wali oyagala abe nga yawasadda ku myaka 3 ekyo nange kyasobeddemuko mutabaniza bina njagala tutunule nomination zawedde engeri NUP gyegenda okubanga mukutala okunoonya akalulu biki byola biyinza obuulyawo okubaletera emiziziko mu nteekateeka zammwe ssebo neyanziza mpozi nyina okujjukiza bannayuganda nti enteekateeka zawedde okukolebwa ffe ng'ekibiina twamaze okukola roadmap yaffe naye nsembeyo okuwuliziganya n'abakulu nga n'olwaleero bagenda mu meeting endala oba yesembayo okuttaanya kyebayita harmonization eza ruutu kubanga security teyagala tusisinkane nti aba Bobi Wine badde bagenda kyotera nga aba gondi mabirizi Nandala Mafaabi bagenda Rakai kakati badda mukuba awo wakati ne bakola ki ne batandika clashing so baagala ruutu zino zibenga ziri kiriya nti President Kyagulanyi bw'aba agenda Jinja kati nga bwe tugenda okugenda Jinja ku Mande ate tajja kusanga nabava maybe nga bajja Lugazi nti ate basisinkana awo bate bakubaganire mu kubo wakati ate ebintu ebiringa ebyo obulwana okubeera nti buli district holding a rally ya muntu nga ali separate ya candidate ali separate so olwaleero bagenze okuttaanya harmonization yesembayo naye nga ffe ng'ekibiina tweteesetese bulungi nga NUP president waffe yanominatinga bulungi ne tukuba rale yaffe enateete nze rale gye nasooka okulaba ng'abantu bayimiridde enkuba ebakuba actually rale eyo gye nasooka okulaba yali Alakedube nga tuli bwana Alakedube
Dube wasokera okujja Nambole kayaja Nambole kugulawo Nambole bakuyita kugulawo naye ng'olwadde kyali bwe kiri naye natunulira abantu ng'enkuba ebakuba naye nga bazina buzinyi nabalaba ne kino kati enateete abantu enkuba yadde ebakuba imagine nga waliwo abali ku bizimbe waggulu waliwo ebizimbe ebiriranyeewo nga bayimiridde ku mabaati waggulu naye nga nabo enkuba gyebakubira nga tebavaawo. Mambisa bina oluvannyuma lwa nomination abamu bagamba kumala biseera musajja mukulu akateeko ak'ebyokulonda kake buli kimu kitambulira ku yere nga bwode Mohamed Kibagende wali era nga bagamba nti mumunyweze eno wansi eri waggulu omusajja mukulu yalemerako ngenda mango boli awo kigendo ekyokunafuya mmwe abagala enkyukakyuka. Kakati mu campaign abantu baddembe okozesa ebigambo bye baagala ate buli omu aba ne strategy ye gyayagala okukozesa okuwangula oba okusigaza obuwanguzi. Kakati bannaffe betuvuganya nabo oyo ye propaganda gwe batambuliramu ate abamu bali mu kizikiza abamu nona abantu bakulu balabyeko ne mu nsi ez'ebweru ebintu bino abantu kulonda gye kujja abantu ne balonda opposition candidate ne bamulonda ne gavumenti negenda maaso nebba obululu nekola kyonna ekisoboka nekozesa abasirikale naye nga kino ekintu kiri overwhelming tebakyalina kyakikolera era kyova olaba nti kati amaanyi bagatadde kumbe kutiisatiisa kutandikirawo. Nze nabadde nateete President Kyagulanyi olwafulumye bw'ati ekisaawe abasajja nga bali bulindaala batendekeddwa okujja okuba abantu emiggo nga bali bulindaala bwe bati abakozi b'effujjo aba security tugamba nti bakozi b'effujjo ba mukatanga baawa security yennyini era nze omusajja mukwano gwaffe muvubuka omuyimbi omwana muto bamuyita Mukunjatasera mumanyi watulabye nga tugenda omwevacuatinga mukalwaliro gye mukwano gwa Grace Nalubega nga ali nnyo ku mwanja mwaisu nange nabadde naye kyenjagala okugamba nti security eteekeddwa okukola effujjo lyonna nga bwe badde erikolera okuva emabega. Akakiiko k'ebyokulonda nako enteekateeka zaako nga bulijjo weeziri ez'okulaba nti tebabeera straight kubanga kyekizibu kye tusinza okubeera nakyo. Ojja kuwulira kati tebanaba kutandika kuyisa biragiro batugenda kutandika obiyisa tojja ku polling station ne kamera ezitosemberera gundi mbeera mita 20 oba 5 oba meka omala okuba akalulu muddeyo ewaka anti mwagama protest vote anti kati kyekyo ffe twatandika dda. So njagala kutegeeza nti enteekateeka fe ab'ebibiina tweteeseteese fe aba National Unity Platform ate kisinzeewo nti candidate ono olaba luli yajja nga emyaka egyali ebiri ng'ali mu by'obukulembeze naye n'asweeping eggwanga nga bwe wakiraba era wewaava enteekateeka eno ey'okulaba nti opposition eyabuluzibwamu ng'ate bakozesa opposition yennyini. Muganda wange Mwami Dick abadde wano nga alaajana tekibiina kyaffe ekyabajjajjaffe eno yali nteekateeka nga ŋŋenderere tekyagwa bugwi nga accident yali ŋŋenderere ebibiina bino tubiyuza tutya. Omuntu yenna amanyi demokrasiya nga bw'atambula n'omugaso gwa demokrasi n'ensi ezikulaakulanye nga bwe ziri toyinza kukwata muzindaalo n'ogamba nti gw'opulaaninga okulaba ng'ebibiina by'obufuzi byonna obimalawo toyagala opposition tekiriyo. Ate bw'okimanya nti opposition eremeddewo tegenda kuvaawo n'otandika okuleeta ekifuba okigyewo ku kifuba. So kati twagala kwowola abantu baffe basigale nga banywevu kubanga enkyukakyuka bw'ebanga etuuse okutuuka kiyinza okubeera ekizibu ennyo okugiremesa mu ngeri yonna
abalala bayita mbululu, abalala bayita mu kwekalakaasa, abalala bayita mu gavumenti kusuulibwa. Omwana eyasuudde gavumenti ya Nepal wamuwulidde eyatandise ekikoosi wa myaka 18 ate nga muwala alabye ne muwala wa Brenda Bia o Cameroon nga gati asata temumwongera kugamba ekiseera kituuka ojjukira mu Gambia oyo musajja Yahya Jammeh Yahya Jammeh yali amaze okugamba abantu nti ye mubaka wa Katonda ku nsi kandi abantu bakikiriza ate baba tebakkiriza nebino byolaba movement byetuteekamu abantu tebakkiriza naye tebalina kyakukola. Walabye kolola abaana b'essomero babambaza saati bwe bajja mu uniform bwe bambala saati babawadde omuceere ndoza wali n'okuwoma teguwoma bakuyiyaawo gwa uhulu naguliyako komebegeye omuceere oguwoma oyinza okuyiwaayo otyo bakuse bukusi soleka bakuse kati njagala kutegeeza nti enkyukakyuka bwe beetuuse abantu ebintu baba babiwulira nga tebabyagala naye abantu babeera mu kutya tebalina kyakukola. Yahya Jammeh yagamba nti ye awonya ne siriimu nga dokita wamwana Yahya Jammeh yali afuukidde abantu be ekizibu naye njagala okutegeeza abantu bwe baasimba ekigere ku ttaka ne bagamba nti sebo tuganye Yahya Jammeh baamufulumya n'ayita abasirikale n'abawa ekiragiro nti bakube ku nnyama buli muntu yenna yenna ekalakaasa oba buli muntu yenna gwe balaba mu kibuga ng'awakanya Yahya Jammeh. Abasirikale ne bamugamba nti ffe tuli Bannagambia, bano abantu bootugamba okutta, mwe muli baganda baffe, mwe muli bakusenga ffe, tetujja kutta muntu yenna. Kakati bw'olaba nti omuntu akwata emmundu n'akuba omwana nga gundi essasi mu kugulu mukunja atasera ng'ali wansi awanise emikono n'okwata essasi n'oli mukuba ebyabadde mu embaale mwabirabye. Abantu basi batendeke sebo RDC kandidate naye ali mu Lukano naye abantu ne bakwata emmundu ne batandika okukuba abantu just ng'ekyokuzannyisa. Walabye embaale bayuza bipande bwe bakuba abantu amasasi. So njagala kutwala omukisa guno okubategeeza Bannayuganda nti NUP yeteeseteese bulungi, ekyabadde embalala yabadde eye opener nti buli region tugenda kugendayo ate n'amaanyi mangi. Neyaza nnyo omukulu. Kakati olaba Stacey Amayanja naye bwe yabuuziddwa yagaye nti nze ndi mu kusakira abantu bange nga bwekyogedde nga bwekyogedde ndi mu kusakira abantu bange ffe tuli bapeasant tuba peasant era abantu bange bensakira bo bakimanyi era bakitegedde. Kakati ekintu ekyo oluusi abantu bayinza obutakutegeera bwekumbula owa FDC atajja ati eno ewakasolo okuwanakasolo n'ebiringa ebyo. So wateeka okubaawo okwegendereza kungi kubanga ebyobukulembeze obwo ebyobufuzi byayonoonebwa abakulu aba bali mu NRM. Kati ojjukira Mao bwe bamuwemuukiriza actually ndowooza okuva ku mulundi ogwo n'asalawo nti kaŋŋendere eddala. Omanyi omusajja kye yamukola Mwami Museveni yamuteeka ewaabwe eyo eggulu Museveni byayogera nga president wakola naita Sembijja wakasolo jangu ovuunule gwe Mao. Kakati n'alyoka akuba DP naye nga Mao yalina okukola ki okutaputa sanje ezitibazirya batyo ezizo teziriibwa mukazi mukadde tozina naye munzikiza ayagala wano mu mataala bw'ogenda mu bapyeroyu ba movement nga owa FDC abantu ate tebakulabanga munnamawulire ba tebakulabira eno wekumbula musajja wa FDC naye kati laba kati ekintu ekyo oluusi kyekireeta obuzibu ate ng'ono ye Haji Bashiru yagaa nti kakati noono wa FDC tumaze omuteekamu ki
nga sitesi ya mayanja kati ate ye yagenze kwekalakasa nze design nze kibiina kivuddemu amangu ago yeronda yagambye yasingayo obukulu era yayegoba ekirala ngende mu kiseera kino ekyokwetekera ebyobufuzi abamu batandika baganda bamwe abenalemu bo webali awo kati nalemu oli omukyala lekyonna kitende kasolo osobola omuteekako eri akasolo kuba ye mwami kuba tekimenya mateeka si wakwekerera mukyala wa minisita ebyaddala mukyala muwoowe era alina n'amaka ge n'ekiyungu kye taimutebo y'omukulu kwekiri si bweboleze oyo waali enalemu gweyina ebyakasolo franco nati nkubuulira si byambu nkubuulira ekiriwo omuntu enalemu gwekuleetedde omuyizi bo Hone semakula oli yena kitende oyo wali alinda era abuuza atera kubuuza kiri kitya nupu kati alinda kubaka kati amanyi nti mpuga naye alinze nupu ani gwereeta alyokayo akole statement kwata nafulumya kipande bw'otunuulira ekibuga kyonna sinalaba ku kifaananyi kya Mutiba bwanika baafulumya bakakande baafulumya naye Ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba tannaba kufulumya alinda Kibalaala be nsigaleno nga president w'ekibiina bampaani takulimba nti alinda fe kusinzira ku mawulire ge tulina ya bookinga na date ey'okwewandiisa mu electoral commission ensonda zaabo tegera byonna tubimanyi kati bubaka omanyi yalowooza nti fe tetuli ku ground naye byonna buli kyakola tukimanyi enkiiko ze batuulamu bakagumba zonna tuzimanyi byonna tewali nze nkubuulira wano mu Masaka tolina kintu kyogenda kukola nga kigenda kuvuganya Lubowa kyesimanyi abantu kye batamanyiiko ekyo buli kintu kyonna nkimanyi kye bakola n'enkweze bankolera nzimanyi era njaga kusinzira wano ku radio y'omusumba mbuulira omukulu Kagumba ti buli kimu kyonna kye bateekateeka nkimanyi olunaku yalubuukinga dda lwagenda okwewandiisa yensonga lwaki mwalabye nga Nsereka ali very bitter mwe bannamasaka muli wano mulinda nti omukulu oba agenda kuba president oba agenda ku bwaki naye nga bali banna ab'omunda ba Nsereko baali bakimanyi already nti akomawo wano talina kiddako akomawo wano wagenda okukola ki okuvuganyiza kati diiro eyo gye baateesa nti awagire munne ku bwa president nabo bamuwagire eno ku bwaki wa MP Nsereko kyabagamba nyendo mukunga yali ku bukiise yalemerawo nnyo ku bukiise kujja wano okujja okuba kubanga balowooza nti bannayuganda bakyali mu mbeera eri eyawalaala era walaba mukulu Nsereko wa mubutuufu yakuba baawulira abaaliwo abaawulira mwandibadde mukkiriza nti yakuba nakuba president wa Robert Kyagulanyi nakuba bannamasaka